Yekolera itongwa gegange musibye mutyo wa musuze mutyo okusinzira ku budde n'ensi mu musinzidde okulaba akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi gwasoso twegattako badde nkusaba ontagingireko Honorable Muhammad Ssegirinya Mr. Update ow'ekawempe Honorable Muhammad Ssegirinya nze ebyokulwanyisa bye nnaweesa nabiweesa nga byakusaanyaawo Museveni nabiweesa nga byakusaanyaawo abo bamutembeeta nabiweesa nga byakusaanyaawo abo bamuyambako okutufutubbalako nabiweesa nga byakusaanyaawo abafeera abatinnye obutuuti bakuba enkyukakyuka era kimpa nnyo obulumi ebiseera ebisinga bwe neewola ku byokulwanyisa bye nnaweesa okusaanyaawo Museveni n'obukulembeze obubi ate okubikozesaako okutereeza abamu mu b'omuffe naye ate ne ŋŋuma lwa nsonga kuba omuganda agamba tisuula omuggo oyo noona omwana omuggo gw'okozesa okukuba emmese osobola okugwewolako okukuba omwana oyo avudde mu layini yensonga lwaki omuggo gwe nnaweesa oba ekyokulwanyisa kye nnaweesa okusaanyaawo Museveni nsazeewo naawe nkikukozeseeko ndaba oba onaatereera mu layini omanyize bwe nnali omuto neekwekanga nnyo singa nnatuukanga okukuula amannyo nga waliwo erinnya erinyeenya nga neewala nnyo maama okundaba nti nnina erinnya erinyeenya kubanga yakozesanga amaanyi mangi okunyeenya erinnya eryo lisobole okuvaamu ekyandeeteranga obulumi obungi ennyo era n'enkyawo okulaganga maama ti nnina erinnya erinyeenya naye ate essaawa eno bwe nneetunulako nga siri nangereka ngamba waawo maama yannyamba mu kugumira obulumi oba mu kuntuusaako obulumi essaawa eno y'ensonga lwaki nnina seeti y'amannyo entukuvu lwakirijjo n'enjawula ku bye bananvuma ebindiko ebibi kuba gwe twetegereza entunula yange ng'andika amannyo g'engereka ebyo baali badde banvuma olwaleero byali badde bingi nnyo naye era nneebaza maama omugenzi yeebale kutoola ku bibi byange ebyali nvumiddwa essaawa eno y'ensonga lwaki naawe olwaleero nkimanyi ogenda kuyisibwa bubi naye ate mu maaso eyo olyetunulamu ogambe nti waawo naye akasajja kayeekolera itongwa kannyamba nnyo mazima Ssegirinya nga wakava mu kkomera waliwo force eyali ekukuba force eyo kyeyali ekukubira kyali kituufu nange nali nkimanyiiko naye ate ebiseera ebisinga nze abantu mbagamba omuntu temumuwa nsonga kutwawukanako kuba ebyo byonna byakola aba anoonya tumuwa ensonga atwawukaneko bantu bangi banoonya exit route naye nga tugibammye kyova abamu betummye exit route basalawo basirike oba abamu batandika tukasukirayo obuyinjayinja nga bwolaba bedi bwanika tubaanikule bagambe nti abaana ba Nuupu bavuma oba abantu bannemesezza ekibiina nze kaŋŋende gye banjagala kakati Muhammad Ssegirinya nze nagaana okwogerako n'abaali bakwogerako ne mbagamba kale bba weewaawo kye baali bakwogerako kyali kituufu naye nze nagamba kannyimirire naawe nneme kuwa nsonga lwaki oba otwabulira waliwo akaguwanze ke nagula bakayita political rope nsobola okukakuweereza ne weetuga wekka nze nga sikutteeko ne si wansi nsonga kugamba nti naye aba Nuupu nga babi lwaki abaana ba Nuupu bakola bwe bati omusajja kaagende abadde mutuufu bwe wali waakava mu kkomera nakiraba ng'olina public sympathy nakiraba ng'olina obulumi weewaawo bye baali bakwogerako byali bituufu naye nze sikkiriza public kutuwangula kubanga muntu yenna yali avuma Muhammad Ssegirinya mu budde obwo eyali amaze emyaka 2 mu kkomera ng'ate bulijjo gamba free Ssegirinya omuntu oyo bw'atandika okukukuba kitegeeza bulijjo akwagala munda nga gwakozesanga bait okuvumirako gavumenti naye we bakuta n'atasanyuka munnanga ate kiba kyabulabe nnyo aba asiize ekifaananyi ekirala era y'ensonga lwaki nnatuula n'ensaba bannange ne mbagamba Ssegirinya mumuleke nga nze nkitunuddemu nga nkimanyi nti we banakkuba mu budde ng'omulwadde yakava mu kkomera public egenda gutusalira ogende ate ogende n'ekiwendo ky'abantu nga bakukkiririza mbagambe bambi kasajja kattu kalwadde mulabe kafaanana kamaze mu kkomera emyaka 2 kyokka bali mu kavuma kakagende olaba bw'ovaawo nakyo ng'oli free nga tewali akunyigidde so nga ate naawe wennyini kyekyo kyennyini kye wali oyagala kunoonya nsonga ebeera ekugjawo abantu abasinga banoonya exit route bagende nga bali smart bagende nga tebakyayiddwa naye nga bakyanoonya nsonga ebeera ebajjawo nze sigabira munnabyabufuzi ali mu Nuupu nsonga emugoba nkiddamu nze sigabira munnabyabufuzi ali mu kibiina kya Nuupu nsonga emugoba nkuleka ne weetuga wekka kubanga Nuupu we guba muyembe muti gwa muyembe gw'olittabya ate okulya ebibala byaffe
Yensonga lwaki neewala nnyo ettabi ery'okugenda n'emiyembe gyaffe kuba namanya mu budde obwo nti we batandika okukukuba tebagenda kubulwako namanya nti mu budde obwo we batandika okukukuba oyina ekibinja ky'ojja okugenda nakyo olwa public sympathy kubanga eno mu politics ndowooza waliwo kye bayita sympathy card gye wali okopya obulungi yensonga lwaki nayimiryewo ku lulwo naye olaba olwaleero ŋŋambye nti kutte nga bukyali buto we bukula bulwanira ettaka omuzeego gubadde gugenda kukula gy'okivuga okiraga tulabayo bwe twali tutandika olutabaalo luno twaluwa omutwe nti Uganda empya nga tulafuubana okulaba ku Uganda empya nga ffenna tukooye Uganda enkadde era nga twagala kusaanyawo Uganda enkadde mu kugamba nti twagala kusaanyawo Uganda enkadde ekigendererwa kyaffe tekyali kyakwokya nseesanguke ku maapu y'ensi yonna then tutondewo empya naye Uganda enkadde gye twali twagala okusaanyaawo mwe muli omufuzi atufutubaddeko mwe muli eyeeyita omukulembeze alina okukuuma obulamu bw'abantu ate abusaanyaawo mwe muli eyeeyita omukulembeze alina okukuuma ensalo za Uganda atabba ebyobugagga by'eggwanga mwe muli omukulembeze alina okulwanyisa abayeekera ate nga ye kennyini ye muyeekera mwe muli essiga eddamuzi eriteetengeredde nga wadde baliyita an institution ndowooza kyekitongole kiva mu kigambo ekyetongodde naye ate nga tulaba essiga eddamuzi teryetongodde ekitongole kya poliisi n'ekyamagye tebyetongodde nga byonna bikolera ku order za muntu omu Yoweri Kaguta Museveni kyali baddokke okukolera ku order za Yoweri Kaguta Museveni singa zaali za kitegeevu ng'era zigatta ku ggwanga naye tetugenda kukkiriza bantu kolera ku nteekateeka za Yoweri Kaguta Museveni ez'ekijinga era ezikonzibya eggwanga kwe kusalawo ne tugamba tulwanirire Uganda empya olunaku olwaleero bw'ovaayo n'owaana essiga eddamuzi nti lirina kye lyakkoledde okuddiza paasipooti y'ogenda okujjanjabwa kitegeeza gwe watuuse mu Uganda empya oba Uganda enkadde gye tubadde tulwanyisa gwe tokyagirwanyisa kwaye tubadde tulwanyisa mu Uganda enkadde byerimu ku ebyo buli muntu aweebwe equal opportunity nga talina gwasaba lukusa okufuluma eggwanga senga afuna visa nga talina gwasaba lukusa okufuna obujjanjabi nga talina gwasaba lukusa ku kino na kino actually nga tekiteetaagisa nawonalebwa okufuluma ggwanga ng'osobola okujjanjabirwa mu Uganda essiga eddamuzi ndirabanga kazandi olwaleero yavundidde avaamu n'envunyu olwaleero olese kalifuuwa otandise okufuuyira essiga eddamuzi nti lyakkozeeko bulungi gwe ng'omuntu okuddiza paasipooti yo osobole okugenda okujjanjabwa Honorable Muhammad Ssegirinya wagamba baakuwa obutwa kyenzikiriza nti kituufu kuba siggwa abaasoose okuweebwa obutwa bantu bangi olunaku olwaleero bali mu ntaana lwakanywa kawulire Honorable Muhammad Ssegirinya essaawa eno bwe baba baakuwa obutwa olowooza ani yakuwa obutwa nakuwaako ku butwa abannumpu baakuwaako ku butwa oba bennyini aba ruling government gye tuli mu kulwanyisa be baakuwa obutwa essaawa eno obeebaza kukuwa butwa olina kuba oluyeno omukono omulala ne gujja ne gusiisiitira n'osanyuka nti ambuzeebuze olina ajja n'asawo olusuku olw'amatooke enkya n'akuleetera kilo y'akawunga n'omwebaza nnyo weebale kumponya njala okujjanjabwako teyalibadde ensonga oba si kyekyanaalize okukomentingako si kikulu kubanga kyetaagisa obulamu bwo bwa mugaso si ffe eri ffekka nga bannayuganda oba bannankyukakyuka naye n'abaana bo ne mukaddewo kitegeeza nti we bakujjanjaba nange nfuna essanyu kyabadde kyetaagisa okujja okukiryalinga ekifaananyi ky'essiga eddamuzi nti lyafuuse eddungi kyabadde kyetaagisa okujja okubeebaza osobola okwebaza ku rights zo osobola okwebaza ku ddembe ery'obwebange baakuddiza ekyali ekikyo singa ojja ewange nonneewolako ssente n'ozizza awo ng'ozizizza wenkoma okukwebaliza siyinza kujja ku social media bannange lameka ssente mu nneebalizangako bwe namuwola ssente zange ate bambi yannyambye n'azinziriza weebale nnyo omutima ogwo omulungi weebale nnyo omutima ogwo ogusasula mu butuufu okunziriza ekyange sirina kwebaliza mu public awo woddiza we nkugambira nti weebale kupakasa paasipooti yo baagiweerereza ku DHL yali yafuluma e Bulaaya nga gw'oli Uganda baagiweerereza ku DHL
nga wagifunidde tewabadde omuntu gw'osobola kwebaza bingi ebisobola okukolebwa eyo mu nkukutu omusajja musobola okuyomba ne mukyala wo mu kisenge naye nga bwe mujja mu ddiiro temwagala kulaga bagenyi ntalo zammwe kakati naawe waali badde weebaliza eyo gye baakuweeredde paasipooti yo gye mwasisinkanidde dhani okujja emisana tukogende ku mikutu gye gya social media twebaza bannange ku lw'obulamu batuddiza paasipooti kakati twazze okujjanjaba twebaza chief justice owinyi ddolo ku ddiiru ki ekikwebazisa owinyi ddolo kifaananyi kikyogezaako okusiiga Honorable Muhammad Ssegirinya olowooza oli mu kwebaza owinyi ddolo owinyi ddolo olowooza ye yali akusibye Ssegirinya Muhammad owinyi ddolo takusibangako oda zava abavu wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ye yali akusibye kakati bantu bangi musobola okukolera Museveni with or without your knowledge mukumanya kwammwe oba mu butamanya eyo posti gye wakoze wayambye Museveni tewayambye owinyi ddolo weebazizza Museveni teweebazizza owinyi ddolo kubanga yagambye nti mukaleke kagende kajjanjabwe ye Yoweri Kaguta Museveni ng'era akusuubiramu okukola kino ofuuka omuntu agenda okumwambulamu akagwa akabadde kamutuga mu community y'ensi yonna mu international community ng'omuntu atyoboola eddembe ly'obuntu kaakati we balaba Honorable we Uganda ow'ekibiina ekivuganya nga yeebaza Chief Justice aba teyeebaza Chief Justice aba yeebaza mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni olabye bw'okoledde Museveni mu butamanyaabo mukulu muganda wange waliwo bakwano baffe olunaku olwaleero abali mu makomera abatafunanga bwenkanya Machete Bolivia Lutaya baani bonna bali eyo mu makomera Basanya n'abalala bangi abali mu makomera okubamenya kutta lunaku lulamba buli lwe bajja mu kkooti tebafunayo bwenkanya omanyi kitegeeza okuva mu kkomera n'essuubi nti nzirayo kakulaba baana bange omulamuzi n'otuuka n'akugamba basooke bakutwale bakukebera omutwe gwe Ssaanya gwe Machete basooke bakutwale bakukebera omutwe balaba oba oli mulamu era ne bawunzika nga bakuvuze bakuzzaayo luzira abantu abo bammiddwa obwenkanya okuddamu okwetaaya gwe olw'okuba wafuna obwenkanya okuddamu okwetaaya olw'okuba bakuddiza paasipooti ogende e Bulaaya ojjanjabwe essaawa eno oyagala kubikkiriza kiri nti bamma obwenkanya bannaffe abalala ekyo kyokola kibikkiriza kiri nti bano bannaffe bamma bannaffe obwenkanya abalala naye kasita baabuwadde ggwe ate munnange ggwe public figure muleke kwezimbirangako Uganda Ssegirinya ebyo bitulwanyisa gwe tolowooza nti gavumenti ya Museveni gye tugamba nti etukubye obwavu tewaliwo bagigaggawaliddemu olwanyisa naawe gavumenti ya Museveni nganze bwenjirwanyisa naye ate mu bimu ku bye tusinga okwogerako etukubye obwavu bantu bangi bafuuka abanaku naye golowooza tewaliiwo agaggawalidde mu gavumenti ya Museveni golowooza lwaki abo abagigaggawaliddeko si kwe tusinziira ogisuusuuta kubanga bossi ya Uganda ate be batono ennyo abangi ennyo bali mu kujeera kakati naawe omuntu omu singa oba ofunye obwenkanya oba ofunye kyoyagala yabadde tegaanika paasipooti wakoze bulungi ogikkiriza ogenda ojjanjaba obulamu kyekisooka naye ate tojjanga mu public osige ekifaananyi nti bano abantu balungi bannange Chief Justice obessiga eddamuzi lirina ekisa lyasobodde okunzikiriza neŋŋenda banzijjanja bantu be bamu bewagamba nti baakuwa obutwa ate obeebaza oli mugwi wa ddala onsonyiwa okuvuma naye nze bwenti obwenkola ebyange eddagala erikawali eriwona abantu be bamu ate omukulu baali mu kwebaza His Excellency Bobi Wine takyawummula oyo omusajja akoowa nnyo buli lunaku Bobi Wine abeera ku nnyonyi kugenda kulaga nsi kifaananyi ekituufu ekya Museveni yaani kuziikula buziina bwa Museveni naddala ku nsonga za human rights kitegeerezaamu n'essiga eddamuzi nti Machete bw'omumma bbeeyiro ku misango gy'atazze oba olinnyiridde eddembe lye Olivia Lutaya oba olinnyiridde eddembe lye otamuwa bbeeyiro bw'omuleka avundira eruzira nga tomuwadde ensonga lwaki avundirayo swabula ow'omukisa mumukutte ebbira mupango ate nga waliwo n'envuuvumo nti balibanga bamutuusaako obuliisa maanyi ono omuwala yakuba ennyimba za His Excellency Bobi Wine ne bamutuusaako obuliisa maanyi abantu ng'abo waliwo abatemeddwako engalo waliwo abatemeddwako emikono
waliwo abali mu ntaana byonna byetooloolera mu kutyoboola ddembe ly'abuntu. Omusajja n'atuuka okwesitula n'edda Dr. Besigye ne bamugisha muntu ne bagenda e Nairobi balaga ensi kyekituufu ekiri mu Uganda ng'abamawulire aba international news kamera ziri awo zikwata ne bavaawo nga mu butuufu bonna bakiraba okusinziira ku binnyonnyoddwa n'abaana abaleeteddwa ng'obujulizi nga baakolwako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Essaawa eno Bobi Wine waba agezaako okuziikula obuziina obwo Museveni bwe yakukulira ng'ekisenge kikyafu nga wano mu ddiira alongoosezaawo okutimba ensi z'abazungu bbula nti mu Uganda waliyo democracy ne freedom of speech. Bobi Wine ayambudde omusajja ne batuuka omusajja oyo okwagala okumutemako ebiwawaatiro nga bayita mu kumuggyako obuyambi. Kyova olaba essaawa eno buli budde atambula n'ebimotoka by'akazambi bibiri. Bobi Wine yamulwaza ennyina baba mu kweraliikirira. Essaawa eno gwe wojja n'ogamba nti Chief Justice Honorable Omulamba ow'oludda oluvuganya olubadde lugamba nti tulwanirira bwenkanya nojja n'okola posti. Chief Justice munnange weebale nnyo ekumpa passport yange ngende nzijanjabwe Mukama akikubalireko. Kitegeeza oli mu kubikka obuziina bw'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni bwe tubadde tutadde ku display ng'ensi yonna ebulaba oli mu kumuggyamu akaguwa ke tubadde tumwambazza akatandise okumutuga mpola mpola. Bantu bangi baganda bange ne bannyinaze abagenda okutandika okweyerula era essaawa eno ebintu bingi mubiraba nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Simanyi ow'entenjeru yasaze, simanyi ow'egindi asisinkanye, simanyi ow'egindi abamu tebaagala kukikola naye waliwo kati force ey'amaanyi ey'okuliwa buli erya ssente z'abasajja. Buli omuntu lwakuwa omulimu alina okukulaba nti okola. Nze yonna kubako ku bbulooka nga nkyali mulenzi muto nga nziruse mu kusoma naye ng'oli andekera ssente ku makya naye ng'akawungeezi atuukira mu luggya w'ennyanika bbulooka alaba oba nkoze. Bantu bangi kati abagenda ovaayo gye bujjako awo batandika okukola ebintu ng'ebyo okulaga abasajja nti bannange nkola. Bantu bangi abagenda okutandika okuvaayo akola ebintu ng'ebyo okulaga abasajja nti bannange tukola. Kyannaku nti vidiyo ng'eno bw'owogera obubaka nga buno waliwo aba NRM abavuma naye mwasama nnyo mugenda tulemesa ekibiina mwe mutodde ku Bobi Wine abantu bannange mwasama nnyo. Abo si bankyukakyuka ba NRM. Njagala kibategeezaako bwe tuba twogera ensonga nga zino ne bwe nnambisa ensonga zange ng'ezo oli wajja n'akugamba nti musala ku Bobi Wine abantu temumugattako musala ku nkyukakyuka oyo aba wa NRM kubanga eyo posti Ssegirinya gye yakoze munnange ate yeeragira ddala nti esala ku nkyukakyuka erifutinga oba okujaabulula ebibadde byogerwa nti bannange mu Uganda temuliimu ddembe ly'abuntu era ebyo bifutinze. Waliwo ajja okugamba nti adimini we ye yataddeyo ebyo bakyabinnimba. Adimini ne bw'aba yataddeyo ateekayo ndowooza nange nina adimini naye mmala mumukubira ne mugamba waayi wendi tewaliwo network nteerayo ku vidiyo eno oba genda ogijje ku site weti naka vidiyo kendabye nga waliwo agattako bambi genda okadownloading okanteereyo tateekako kintu without my knowledge. Tewali admin ateeka kintu ku page nga nnyinimu tategedde okuggyako nnyinimu ng'ali mu kkomera. Waliwo omulala yankubira essimu zaali ssaawa 3 ogw'ekiro zennyini ne twogera bye twogera eddakiika 10 ne tuli bulungi ku ssaawa 3 n'eddakiika 15 peegi ye ngenda okulaba kugenzeeko. Bannange gundi ali bubi nnyo yeetaaga further treatment era agenda Nairobi takyasobola kwogera takyasobola kukola ki n'ateekayo eno wansi hashtag nti admin nenga owemola ekyo mu ggulu kiwemola kubanga ze nali naakayogera naye. So mulekeraawo okulimbibwa ng'ebigambo gambumbu admin ye yataddeyo. Admin ateekayo ndowoozayo. Essaawa eno omuntu ateekayo ne sikibalira ku nnyini peegi eyo yona ateerayo katolo bwamba ye yekka
Atekayo ne sikibalira ku nnyini page yaterayo Katolubwama ku page ya Katolubwama kati ebigenda konzikiriza si bya Katolubwama kubanga tekyali amukuba ku mukono kati atekayo ndowooza ze. So mulekerawo okwerimbikanga mu kigambo admin. Kino ekintu lwaki njagadde nnyo kikoona kuba lwaki nkiwadde obudde mu nsonyi abayisibwa obubi ne mujja kuntegeera. Ssegirinya agenze mu ddwaliro okujjanjaba. Yeebazizza essiga eddamuzi. Tunula mu kaseera katono. Olaba oba anitamu ng'itagenda mumuweereza ssente z'obujjanjabi. Era ateekeyo nti neeyanzizza nnyo supiika wa paalamenti. Gwe tunuulira. Ssegirinya Muhammad ke yataddeyo nga yeebaza Chief Justice kitegeeza kaakati yamukolera ebyamagero gwe yeebaza. Ate mu lujjudde alina okulaga ensi nti amwebaza. Anita Amongi agenda kuweereza Ssegirinya Muhammad ssente ez'obujjanjabi n'ekigendererwa eky'okulaga nti NRM kati yejjanjaba n'abannuupu. Weewaawo nga Ssegirinya Muhammad teeka nti paalamenti erina okumujjanjaba naye bagenda kukireetera mu mbeera nti NRM yejjanjaba abannuupu. Ate era Speaker of Parliament si alina okuwa omubaka ssente z'obujjanjabi. Kyemmanyi waliwo abakola mu mbalirira ya Parliament oba batula ku bukiiko bwa Parliament oba obujjanjabi bw'ababaka ba Parliament abalina obbikolako naye ku luno Anita Amongi yagenda okukikola. Ng'ate bakulaga nti amuwadde ku zze za bwannannyini. Omuntu y'omu ajja kujja akole posti agambe nti thank you so much Madam Speaker. Barakallahu fiikum. Mwe mutunula ekyo kiri tulekawa n'okutejjanjaba ababaka baayo. Kuba ekyo kyekiddako. Byonna sigaana kuba asiika obulamu omukono tassa. Bwe bazikuwa wejjanjabi kiryokke. Naye munnange togezangako okusiiga ekifaananyi nti abasajja be tulwanyisa balungi. Nkiddamu. Ssegirinya togezaako okuddamu okusiiga ekifaananyi nti abasajja be tulwanyisa balungi. Bw'oba osazeewo okulya mpogola zo z'amagi zirye naye tebaziriira mu takisi. Nkiddamu. Tebaliira binyeebwa bisiike oba eby'empogola oba empogola z'amagi mu takisi. Kive kyo kye wakoze wabadde ng'aliira empogola y'amagi mu takisi. Ogenda kwonoona empewo. Ogenda kwonoona empewo Ssegirinya Muhammad. Omanyi bwe njogera nti onaayogera n'ebirala ba NRM bagenda kujja mugenda batwerimbika mugenda kusaanyawo Bobi Wine mu mugobako abantu mugenda kusaanyawo Nuupu n'ebirala naye Ssegirinya Muhammad eyo teyabadde posti y'ensonga lwaki njyanikuddeko. Nkiddamu eyo teyabadde posti y'ensonga lwaki njyanikuddeko. Eyo posti eringanga akatulututtu akeetaaga okujjanjaba amangu nga tekannafuuka kansa kuba gye kijja ate kigenda kubeera kibi. Otherwise muleke kunoonya ekiziiti. Tewali kuffe agenda kubawa ekiziiti luutu gwe kiri gy'oli okukeera n'ogamba ngenze. Naye buli kye mukola nga mulowooza tugenda kubavuma mufune ensonga ebatwala mbawemye. Kuffe tekuli agenda kubavuma. Mwe mwetereeze mwekka but at the end of the day Uganda ebalaba. I can understand. Watya nnyo baakusiba emyaka mingi kati basobola okuvugira ku ntoli ne batuuka okugateekayo mangu posti n'ebirala. Kati kitegeeza ate wano oli mu kifo kikyamu ggwe yate nnyo. Kuba ensi mwe tuli yakufa kusibwa oba kuwaŋŋanguka. Ebya okufa okusibwa oba okuwaŋŋanguka. Obuwaŋŋanguse tebuba butiitiizi. Waliwo abatera okuŋŋanga oyogera wadduka n'ebirala. Omuzira abamulamu. Ate services zange zigasa Uganda nga nkyali mulamu. Jakana takyatugasa. Muganda agamba ogusula gukuwa empoza y'ensonga lwaki nneewogomyeko wano. Mbayiize bulungi ate nsigale nga nsobola okuweereza ensi yange Uganda. Naye ate si kyevuma. Era tojja kunsanga nga nkuwalana. Ffe tuli mu bwaŋŋanguse yere n'ebirala Bobby bannange kino ne kino. Waliwo batera okwogera simanya balwanyi Namige naye tebafiibwako simanya nga naye babalwala n'ebirala bimbadde nga mula. Situjja kunsanga ngamba
ndi mu buwaŋŋanguse ku lwa Bobby n'ebirala ndi mu buwaŋŋanguse ku lwange mu kusaba ekyange mu kulwanirira ekyange mu kubanja ekyange era seevuma mu kubeera mu buwaŋŋanguse kubanga ndi wa mukisa nnyo okubeera mu buwaŋŋanguse nga ndi bweru wansi. Otherwise waliyo abali mu buwaŋŋanguse nga tebali bweru wansi as in country nga bali bweru wa world oba nga bali bweru wa planet nga bayingira entaana. So mwabatiitiiza abeetiisatiisa nti bantiisa mukaabya kajjanja we muli wakyamu nnyo, we muli wakyamu nnyo. Wano tulinawo mirambo, makomera na buwaŋŋanguse. So tejja kuba excuse bannaye omusajja mumuleke, omusajja baamutiisa nnyo, gwe baali bakusibye. Nange ndi mu kkomera, nange ndi mu kkomera. Ate Ssegirinya yali mu kkomera naddungi okunsingako okuli endimu. Bwe tunula bwe yavaayo agezze otunulire nange. Olondeka ani yali asinga okubeera mu kkomera eddungi. Kuba naye yeebakanga ku mufaliso nga nange bwe ngwebakako. Naye teyeetaayanga nga nange bwe seetaaya. Ffenna tuli mu makomera, ffenga tetutyanga. Ffenga tetutyanga, eyo tegenda kuba excuse. Kyetwayingira tukimanyi no gavumenti emaze mu buyinza emyaka 38 ng'efeedinga ku musaayi gw'Abannayuganda ngumu y'amaanyi. Kitegeeza okugijjako siga nnyo kusinika oba si matooke kulya. Bangi bagenda kufa oba osanga nange mwendi. Bangi bakyawaŋŋanguka ate era bangi bakyagenda mu makomera. Bangi abagenda okubeerako obulemu ku mibiri gyabwe olwa gavumenti eno. Saddaaka gy'olina okuteekamu okugyamu gavumenti eringa Yoweri Kaguta Museveni erina kuba nnene nnyo. Si saddaaka kolowoozayo Museveni mugezi nnyo okubanga yayanguyirwa okuyiwa gavumenti ezaasooka. Si mugezi kubanga zaali tezinnagundiira nnyo, zaali zikyasima busimi misingi omuyaayi najja n'ayiwa. Olwaleero Museveni alinganga kalina ey'enkokoto emmu ate ng'eruddewo yazimbibwa mu seminti oli omugumu ennyo eyasooka okugijjawo. Toyinza gizinduukiriza oti olumu. Olina okukozesa amaanyi mangi ne saddaaka nnyingi nnyo. Olulala muganda wange bw'obanga weebaza essiga eddamuzi lyemmanyi eriteetengeredde kimanye nti weebaza Yoweri Kaguta Museveni. Naye nga tonneebaza Yoweri Kaguta Museveni, jjukiramu baganda baffe abali mu makomera olunaku olwaleero ng'essiga eddamuzi ly'owaana libamye justice ku orders za mwami Yoweri Kaguta Museveni. Abali mu ntaana naye nga bano abaabakuba okubatta essiga eddamuzi terinnalagira bakwatibwe ate ng'emisango abantu baagiwaaba. Waliwo omukwano gwange omuwala abeereyo Oyaamu erinnya linvudde mu muto omukyalo oyo bambi mu kwekalakaasa kuno okuwedde okwa 18 Novemba baamukuba essasi mu kugulu. Kugulu okwo baakuba ku ggumba nga kulina ottemwako. Yawaabira gavumenti mu kkooti. Na guno gujjwa baamufutyanga. Gwe Ssegirinya omuntu omu toddamu okulowooza nti ye gwe asobola okutereeza essiga eryo ku lw'Abannayuganda bonna oba asobola okugamba nti essiga eryo ddungi ku lw'Abannayuganda bonna. Bw'oba olina kw'olidde eriira eyo weesaanye tokuba empi. Kive kikyamu. Nkiddamu. Totukuba gavumenti yo oba totukuba essiga eddamuzi oba totukuba Museveni kubanze buli wonkube owinyiddolo oba onkubye Museveni kuba owinyiddolo ye yalayiza Museveni n'atubbako obuwanguzi bwaffe. Oli mu kwebaza ki? Kutubbako obuwanguzi bwaffe n'osuubwa obwa minisita. Okimanyi wali ogenda kubeera minisita mu gavumenti empya oba osanga kati weebazaamu kyo. Liira wagazi naye toddamu okutusiigira ekifaananyi nti gavumenti ennungi. Otherwise baganda bange ne bannyinaze mbeetondedde bekikosezza oba bekiyisizza obubi. Naye eddagala erikaawa lyeriwonya. Suula omuggo oyonoona omwana bwaddene nyini waalyo ligambwako nyini mufu awawunya yakwata. Musiibe bulungi mweraba muntambulizeeko ku vidiyo eno tusisinkana olwoti.